My production is telling me we have to switch seats, so we don't put there, no? Correct? Yes. Sorry for the inconvenience. Tusembele no? Tuchusemu entebe. Ha, besunze interview. Jagala bagamba sina kibuzo kyengenda kubuuza yadde n'eki mwe mugenda okubuuza. Like this? That's better? Naye NTV nga mutamu. Mine is okay? Yeah, that should be okay. Obadde ogamba ani yakumazisa mu kayimba avo? Bawagizi bange. Kayimba kali kabawagizi bange. Oh yeah. Tombola muntu omu mutege mu kayimba. Wakati umeyo layini. Akayimba konna kategeeza ekintu kinene nnyo kujja layini yabuyoka. Oh yeah. Yeah. Beautiful, it's a beautiful song. Okay, who's something for just today Mondongo. Come over. Tulina omuggo wano abuuza ebyekisiru. Gwasooka. Abantu babuuze kye baagala. Babuuze kye baagala, eh? Yes. Okay. Let's get it. Hi, Steady. Hi. Bili bitya? I'm Steady. I'm Fabs, eh? Pakati. Steady, yekuwa omu ku bayimbi netulaba ensangi zino nti musikuwa mwetafeetinga abaana bazze bakubye kamubiri ne bagenda ne bagwawo ne bavaawo ekyo Steady musikuwa kyashininga okikola otya era abaana abo abajja bapukamingi obagamba ki? Another question. Bibiri kati Steady lwaki omukwano gukaabya nnyo ne guba mu kukaabya mu nnyimba ne gukaabya ne ku gurawundi tuzijukira wali emabegakaawo ebya Prima Kadash mayigayi wakaaba kakati nakye badde mbuuza ekirala gwenenwe mwalya mutamwemu bawano todda security oyafulume ekibuzo ekisooka ekya music okubeera ng'asobola okubeera ng'asobola okugenda ku generation. I think first of all it is about ani weyagala okusavinga which kind of audience you want to serve. So oluusi njagala nnyo okusavinga audience nakula nayo. So most of our fans ekirala kyensobola okugamba ekitalinaako konfera ekisinaako konfera okubeera nti Allah yasalawo Katonda bw'agamba kino kigenda bwekiti bwekito bwekiba. So ebyange ebisinga yazabikola era nnyimba y'ennyimba nga nange simanyi nti lunaasobola okubaamu okumala emyaka egiwerako bwekiti naye nenkangaliza siteyinze mulwomadde okumaikanga. So ebiseera ebisinga olwosinkiza wamu ngu Allah yasinga okumala. Thank you. Ekirala kibadde ki? Ekirala tukireke? Ekyokabira omukwano nze sobola kaaba kozi obadde ogera Henry nakaaba ddi wakaaba nebijuzi wabirizeemu. You're a black man. You're loved. Yeah. The question is, will you one day appear on the frame? That's Prime TV. Would you appear on the frame? Of course, that's where your lady surfaces, of course, every day. And the second question is, how do you feel sitting in Yoko Man? So, first question. First question is, no, I cannot see myself on Kampala Cream. I don't think I'm that kind of a person. I'm an artist who is going to artist. Sometimes I'm banning conditions and always when
Nemba ne tulina ensonga lwaki tetusobola ekyo kirepresent n'omu ne ttiimu yange ekyo kyo we cannot represent. Second, me as a man, I can understand another fellow man. So I understand Henry's position. Sometimes challenges are what make life interesting, and passing through them makes life meaningful. So sometimes Henry asobola okumponya ekintu nga tamanyi nti akimponyeza. So sometimes it is an advantage on the other side. So kanate otandika okuwala n'omuntu ng'ono is my friend. Is the reason as to why I'm here. So that's no reason to be. One thing people don't know, just the yanjigiriza okunywa shisha by the olaba owanja olukwe. Hindu jango simule ku George waliwo akantu akatambala kamugenzeko. Black Sugar, you have a question, yeah. Buzaye bibiri. Hi George. Hi. Hi Henry. Happy to see you here. Thank you. Omumwago wange sikabadda tamulinda Henry. Omumwago wange sikabadda. Njagala kubuuza muwulira mutya nga mutudde awo nga mwali mulinzeeko omuntu omu. Twali tukoze ki? Akyogere totya. Obuziza ekibuzo nga twali tukoze ki? Nga mwali muliriddeko mu sowaani y'emu. Obuuza George oba obuuza nze? Obuzibu ekibuuzo olina asa gy'oyagala naye ekibuuzo ekikuza bubi. Ebyaddala akikuza bubi. Akibuuza atya? Kati ekintu kirimu ekiti ekintu kyaganya okuteeka nti esowaani esobola okuba nzenguza esowaani n'endya emmere. Emala okulya emmere esowaani eyo bwe bagisanze mu nju yange teba sowaani yange. Oba kitegedde. So kati nze sirina kyempulira kubanga buli omu yalirya wuwe, buli omu yalya sowaani ye. So kati sisobola sirina bwe nkiwulira. Owulira otya? Sibiriimu. Okay, two last questions here. Oba muweddeyo. Oba muweddeyo tugende back to the music, yeah? Nange mbuze sagala gifuula deep talk. But there's a rehab issue that has been going on. Yeah. Just today, again, I'm a rehab. We have Bako. Yeah. Abambagamba just today, I'm with Daru. Yes. And I think this is an ample platform for you to address that. Yes. So sometimes, opinion ya buli muntu, opinion ye. So buli omu wadde okulowooza mu ngeri gyali. 70% of people who talk about that, they are the people who do not even have access to me as a person. Abantu abalina access batendedde nnyo ate be batakomenting ku postings wabula be bangamba direct on the face that boss kino kituuse wano twetaaga kino oba kitegeera. So kati situation yonna bw'etuukawo where we have that is an advantage for me. So many people never finish chance again at rehab. So what's together? And they said rehab is not Rutalika. Rehab, chifo cha kumuliramu where to find peace. Now we can solo kila no gamba because of kumale banga na miaka 5 kavumuzemu ko kusimu ne microphone yange. Leo kumala wisibi. So it is about how people perceive things. Your perception is your perception. Sometimes sagala nyo bwengeri gyo kitwala bwekitwala. Gwe ndaba nga gudde ddalu mbange gudde. Bwe ndaba nga siri gudde basiri gudde. Naye nina abantu bange bemanyi nti okuba 356 singa bagamba nti ogudde ddalu abo nkitwala mulinnya lya Allah. Alright, last one. You mentioned ku Galaxy okubeewa vaayo obadde tonalaba ku baana. Sindaba oyagala ennyo. Si mubi. Yes. Yeah, like right, ugezako batukira nga tebakukiriza. Waliwo embeera kisobola okuba nga banda bakombula. Sigenda sijja kugamba mbubaki wabula esagadde nnyo nsonga gitwala so kuba nti amaanyi nnyo because it hurts my mental health. Kuba nti abantu bensinga okwagala ku nsi yonna sibalina access. So
oluusi banjagala nkireke Allah yatusinga okumanya yamanyi lwaki kiri bwe kityo so kyonna ekivaamu kyekinavaamu wabula mba nkoze okwange ng'omuntu yes Thank you. sirina kalwala Akasembayo, now what next? Just in the chapter 2. Are we seeing a concert? Are you planning an album? Are you planning here? Yeah, we have a single coming out very soon. We're releasing it on a Friday. Shot by Aaron, best producer. I've had 3 writers in that. Kuruno Nabije, Ena Masija, Jagala Nage Napandi, Kireko Mbele Ngo Murangira, Sokati. It is a beautiful song. I expect my fans to love it. Inshallah. Also, well, thank you so much for making time to be here. People love you. Village today, Rose. Those are two. One more time, the Villa Maxwell.